abanoonya ku Bukedde TV. Omukwano gwa bika bingi waliwo ababeera n'abagalwa baabwe ate abamu nga tebabeera nabo wabula ekyebuzibwa gwe ogugwo guli gutya guliwo ogusinga okunyumira. Omube nkuleetedde olunaku lwaleero mulimu agamba nti ye yakoowa kye bayita omusajja akola safaari ng'akirako omuyimbi omu eyayimba n'agamba nti omukwano ogwa safaari mpulira guntamye n'ebirala bingi by'ogenda okuwulira kasooba ng'olina ebisaanyizo byayagala osobola okumwewangulira. Bo abalala bo bagamba nti gwe munnange ali mu bufumbo bw'obanga olina omusajja geza teweenobyanobya era tokirowoozangako kubanga obulamu obw'omu si bwangu ebweru eyo kubanga n'empewo ebeera ekufuuwa buli kadde n'ebirala bingi nga bwe mugenda biwulira. Amanya ndi Philip Kagwa omuweereza wammwe nga bannaffe aba Alinyike Herbal Medicine be bateekamu ensimbi okulaba nti puroguramu eno ebatuusibwako. Tuula okkalire bano be banoonya. Amanya gange nze Wasejje mbeera Kireka yoni myaka 29 nyonyo musajja alina omutwe alina obwongo nyonyo musajja ali omukwano gw'ekimemete. Awese bakuzaala luddawa? Nze ndi Munyarwanda. Oliwo e Kigali gye bakuzaala? Omazeemu bbanga ki muno? Bbanga emyaka 6 awo. Olina emyaka emeka? 29. 29. Olinayo bwa abaana bameka? Eno omwana omu. Mwana omu yekka? Esiwo. Ebbanga eryo n'obadde okola ki? Kyogamba Wase nti abaana abasajja obadde tobalaba? Abasinga bayaayi. Bayaayi ate batya? Balimba. Bakakulimba nga bameka? Kale omu ye yankyakalanya kale nembivaako namanya tino bonna bayaayi. N'obivaako kati omaze ebbanga kinga obivuddeko? Emyaka 3. Obadde obeerawo otya Wase? Badde mbeerawo. Obeera naani eyo? Mbeera waka na muganda wange. Oba naawe Wase toli mwangu? Nedda sewe ndi mwangu. Omanyi n'abasajja bagamba nti nammwe abakazi temuli bangu muli bazibu. Kisinziira muntu ki? Bw'oli otya? Nze kyemanyiko kunze nina omukwano. Kiki ekikwawula ku balala? Omutima. Nze mutima gwange nkekakasa. Kati omusajja gw'oyagala alina kubeera na bisaanyizo ki? Omusajja manyiraavu omukwano gwamana ddala. Ate ono wa safaari nedda simusobola. Wase abasafaari bakola ki? Nze wa safaari simusobola. Tyabakwetaaze bakufunye bati? Enamba yo ku simu yange enamba yange 0078 72 89 578. Amanya nze Nuwamanya Julius ndera lya Ntonde Banzara Busenyi district ndi musajja Munankole emyaka jange
ine myaka 33 nyina omwana omu ndi musajja munya business era emirimu mujjangu nasoma mutwe ndi musajja wa saluni mani ne businessman sikola mulimu gumu era nze wanyu okubukedde TV okunyonya oba okusaachinga omubeezi kubanga obwomu mbukoye nyina mbagambe nti nyina omwana omu era omuntu gwenjagala nandyagadde nga ayina ebisaanirizo bwe biti wammanga sooka ayina okuba ng'alabika bulungi ekyokubiri ng'ayina empisa ekyokusatu ng'ava mu maka ng'ayina omwami ng'ayina taata we ne maama ekyokuna ayina okuba ng'ayina amagezi ekyokutaano ng'ayina empisa era ng'atya Katonda kale ebyo byonna ngo byembyogedde nyinza okwanga nyogedde ebintu bingi naye bwe nasanga ayinako ebimu nsobola obugumiikiriza kubanga mbasaza rwana yaketukwata kubanga twali muntu omutuufu kubanga nange sinza kulima nti ndi muntu mutuufu kyoga Julius waliwo abakyala abatalina amagezi sigambye nti buli omu ayina amagezi naye kyentegeeza kubanga mutetenkanya nga muntu mutetenkanya kubanga ekisooka mu byonna ebintu by'amaka singa oba oli omusajja mutetenkanya kiba kikola naye bw'osanga omusajja nga naye nga si mutetenkanya tumusobola kuzimba amaka ogambye nti Julius oyina omwana omu ate maama we omwana oyo namufuna nga sinawa kwagala kugenda mu by'omufumbo nesitakaga kyogamba nti olumu omanya okuzanyira ku baana b'abandi nedda si bwe guli n'obaleka mu bbanga si bwe guli taata naye ebiseera ebyo nali sinawa kwetegeka kugenda mu by'ofumbo naye bwe namala ningenda mu bufumbo naye kubanga eby'ofumbo mbimanyi bulungi manyi omukyala kyeki naye kwegamba nabeera ne munange okumala emyaka 6 kufunamu obutakkanye naye sandyagadde kwegamba ku ebintu by'omu maka kubyanjula wano ku TV myaka 6 miramba myaka 6 miramba kiki kyabatabula oba naawe toli mwangu anze ndi mwangu naye obutazaala bwe bwaletamu ensonga enkulu gwe tozaala nze nzaala kubanga nkugambye nyina omwana kati wasala amagezi kyokubeera nti obeerawo munnange engeri gye nalumwamu omutima nagamba kansooke neewemu ekiseera sobola okugenda okufuna omuntu omutuufu manye ebintu by'ofumbo si byange kati Julius omaze ebbanga kinga tolina mukazi banga lyemaze emyaka 3 mbeera ekuyisiza etya beera yandibadde simbi naye bwomu buluma buli kimu kyonna bwe kibeerawo kugenda ka TV nikatanyuma n'okalawo egeera nze mbeera wange ka TV nga ndaba banyonya naye mbeera egaana omusajja mukozi nkola mirimu gyange buli kimu kyonna naye bwe ntuuke waka nsanga wannyogoga yali amanyire okomawo waka nyina akaveera tewali ankulisaayo embeera netantambulira bulungi empewo taata empewo efuuwa empewo okufuuwa nodda mu kitanda niweetooloola niweetekako blanketi nga 3 naye embeera negaana kati nze nsuzaako nebbalabu nga yakolwa okuba empewo enfuuwa Julius abakwetaaze bakufunye bati abanneetaazi bajja kunkubira ku namba yange MTN eri 078 88 36 479 katuwumulemu katono nnyo ate tukomewo